Okuva ko mu ndongo omukulu gwe bayita Nobert Events byasiba bye bikutuka olw'ensonga nti yali atesiteso okubatenga ng'aleeta omuyimbi gwe bayita Omega 256 Omega 256 y'omu ku bayimbi abakyalo okuva ku saidi z'Embalala abakyakwatiridde Embalala nga bwomanyi nti Rage ekibuga Mbalala toyinza gamba nti ani asinga mu basajja Rage ate tuba tugenze Mbakyala Omega 256 endonga agina era agikubira ddala oba oli awo omukulu ono Nobert Events ayagala okukola enteekateeka nga gye yakola ku Rage yali ategese bulungi nga ayagala okuba ate nga ategeka omukyalo ono abamu bagamba nti Kabadi naye okusinziira ku Nobert Events agamba nti omwana ono yalabye nga waliwo biyinza obutatambula bulungi nti yatandise okugenda mu basipoosi ab'enjawulo ate abajjako akasente era obuzibu buno yabusangako ne Wizo ne ku Rage yafuna obuzibu awo nno nekiddandoza mu management ya Nobert Events ayinza okuba byonna ye kamala byonna ow'ebivulu yabikwasaganya byonna enteekateeka ezo kati agamba nti omwana ow'obuwala ono Omega 256 bw'anaaba tamwetondedde nange Nobert yagamba ekivu tekigenda kubaayo kuba enteekateeka kibadde kyagwaku 5 nga 2 era agamba bwe binaaba bitambudde nga bw'abibala alina omuyimbi w'Embalala bamuyita Martinre naye endonga agiina naye Nobert Events ayagala obubalaga mu kibuga Kampala nti endonga evuga kati Nobert agamba atya obuzibu agamba nti buva wano omwana Omega nti naye yasinze okumutabula kenzo Nobert gwateekako kati omuyimbi obuzibu bwavudde ku ssente omuyimbi kasa yatandise okusolooza ssente eza tickets ezirina okuweza promota nga azezibika nfuna nejjo juzi video eri yatabudde yasembyeyo ngenda gibawo kujja kimbo nga genda amuwa ssente eza tickets so kyokumpeereza ssente basiri ssente nzibabanjiriza ennaku mmeka kana banteera emitwalo 7 kana nalabye manager wa Vevenga ng'agamba mbu promota yatugambye talina amutu muweeyo mumpeeyo kuzange ate nendagano yange nayo egamba nina ssente zennyina obbasasula nga sheewedde ezo nyiza obutazogera kati for confidentiality kubanga ate waliwo ekiyinza okunkwata mu mateeka naye tewaliiko nti nayino ziba wakashi nti siziba wanga omuyimbi ekirala ekyamutabudde yasinkanye Eddie Kenzo kati Eddie Kenzo ne manager Beta naddala Beta oyo manager wa Kenzo tebanjagala era bo balina mission yakusula ba promoter nakulaga nti fe tuli ba ebigambo bye baakutidde omuyimbi byonna omuyimbi olwavudde mu meeting yaabwe yatuusa ataabuka gyendi mbwegala kutandika lihaso agala kola lihaso za mwezi Nobert Events yoyo nno Wizo Manizo yamuyisaamu empi abazijjukira ng'akuba akola ekivulu kya Wizo ekyakasembayo abakijjukira ne Rage tebyali birungi Nobert Events agamba yeewuunya omuyimbi atasobola na kusala nguudo z'e Kampala okumuzanyirako bwati kubanga omuyimbi agonda amajja olumala kasatandika okusolooza ku ssente n'azirabako n'amanyantics akasa omugaati gujja abambe obula ajja abula kufukamira na kuyonka bigere kasita omusayiningi n'atandika okulaba bwe ziva kati omuyimbi ng'Omega yandibadde atuuka ku levo y'okumanyira omuyimbi yajja e Kampala nga tasobola na kwesaza luguudo gwali omulabiko nga alina waasala e Kampala tasitayina okategedde omuyimbi nga toyina wadde capacity eyeeta wadde kampuni ey'ebibiriiti ekusponsoring gumanyire promoter kale ye mutegesi nno abadde atuletedde omuyimbi Omega 256 agamba amaanyi alina matono Nobert wuuno akyatugamba olira sebo ayagala spending almost $1,15,000 kwa allowance yokka then nkwate endala $10,000 ez'obukozi ze $25,000 kuli haso zokka nze concert ngenda gikungula mu zaabu so for that reason omuyimbi twabadde tulina group gye tuliko nze okwewala okuyomba ennyo ku group oba ku WhatsApp so wembali za admin mwe namba muting nga tetukkirizibwa kukola ki stopping at least embeera eyinza okuddawo enzibu ye group ya delete kati go yavudde mu group na delete kati go manyire gwegoba otya kati ngeje yegobye kati yegobere ddala agenda akoli yekoleko kale wadde agamba ekivulu kino kiyinza obutabaayo naye agamba nti Kenzo president w'abayimbi amukoze embeera etali nnungi kubanga alwanyisa bapromota oba oliawo ate njagala mbabulira abayimbi mutegeere Kenzo gye saabadde anti kati kibuzo we kijjira president w'abayimbi oba ddala wajja kuzimba waki wabayise ngero yabayise nga bayitidde concert kubanga bali ku radio ku Galaxy ku Lwomukaaga n'abagamba tumujje tugwire ku concert wadde bayita ku concert betegese gwenga president wa federation wasubiza ntogenda kutegekera sebatta concert yakulema paka mwanyiraze bigi n'atoba n'omuyimbi n'agwa ne mumabanja n'olayo n'eta sipo kategedde nawe tusobola naye olinganga ina mission y'okusula ba promoter kubanga
singa yabagambe mujje ne promota wammwe kale Nobert Events agamba ekisinga okumutawaanya abayimbi bane bakwata ku ssente wulira sente kubanga nkoze obuguminkiza ku balala ne bituuka ne biggwa nga kuwizo nakubwa lwa sente ngate sente bye bazisolooza okategedde kati kuono kanena kulinda kuwanvu ya kusoloza milioni 3-5 kanatabuse tezinawera na 10 kaneme kuddamu kulisikinga ntabukenga tisi sente tebazitutte koli yoli yankubanga ne sente azitutte ate n'abagenzi ntinze ndi mubi n'enfiro olumuze mirundi gemeka kuono wakiri cricket over gogonga 2 wakiri ngenda tekawo MC 10 go kutego ba kubanga venue na nze eri mu manyaga kale wajiri anatekako MC 10 naye nga agamba waliwo gwe bayita Martin gwayinza okugattawo agamba nti Omega ono kubanga awulira nga bazunze ku buli promoter nga promoter abazira nze nemba wane offer yenjawulo tunda table ofunako 50% tutambule niyo mwala alimu eri mbeera y'ekibuli yokwagala okulaga nti akolera ku maanyi yandi namugamba tetukola press conference mbalala lunaku lulwa akalulu kekawempe tugenda kubeera walabayo live video mwakavalinga mwajja yembala mwambere kale atenda Omega 256 agamba nti kano sikabadi ulira bwagamba kati omuyimbi obuzibu bwavudde ku sente omuyimbi kasaya atandise okusolooza sente eza tickets ezino kuweza ninga gobanga onoonyereza nga gwo omuntu kuleiji nakayana nti banaye bantwalako sente zange nendabuka abantu bagiyita sitandi kwani kuwizo yankuba abantu b'opposition bagamba sitandi bali mu kubikagulira eryewaayi ne waayika kasasiro ninga omusajja yankubye n'amannyo n'agajjamu embeera w'amalibu era kati na boxer namba eri mukamu milioni 6 zonna za kakati gwe kiki kyoyita sitandi kiziyojojo abantu babiyita sitandi nenga mbeera njogera mazima kati nono bagenda giyita sitandi nze kati nkole sitandi ku omega wizo